My father refused to buy. He refused to buy geometry set nga kwa singi munana. Oxford, Jupiter, waliwo n'emirala. You did what? Yababuuza. Mulimu protractor, mulimu ruler, mulimu divider. Yababuuza nti sebo tubikola mu mathematics nti enamba za geometry ziribeera mu mmeka nti bbiri ku namba azibuuke then it appears to me that it is your father who spoilt you. Ate wajjawo omulala kiku omusajja bamuyitanga ekiku ng'abeera Bukobogo ng'ayinamu abaana 6 mu P6 nga bamugamba okugula emikebe emeka yabaga nti gino ya byuma mundagirire gye babajja gye giri kubanga giri oba egy'ebyuma gya siringi 8